Omwaka gw'ebyokulonda gwerudde era ekibiina ekiri mu buyinza ekya National Resistance Movement kyafulumizza entegeka z'okujjuza ebifo eby'enjawulo. Sipiika wa Parliament Minisita Among azzeemu okukakasa nti akyali ku ky'okuvuganya eyali sipiika omubaka omukyala owa Kamuli District omumyuka wa Ssaabaminisita Sipiika Kadaga. Battunka ku kifo ky'omumyuka wa ssentebe wa NRM owokubiri omukyala. I am still ready to serve you in the capacity of the second vice chairperson in charge of female for the mighty party. And of course, you know, when I'm in that position, you know that mobilization for the mighty party will be perfect. I'm a very good mobilizer, and I come with very clean hands in peace and with unity. Captain Mike Mukula omumyuka wa ssentebe wa NRM mu buvanjuba akulembedde banne ne basisinkana Sipiika Among n'abakuyega. Mukula agamba beetaaga okuvuganya okutali mu kusiiga nziro nga bannyikiza ku bikoleddwa NRM. Captain Mukula ayongeddeko nti Among bamulinamu essuubi. I would like to really, on behalf of the team, say that your declaration to stand as AAA for a position of second national vice chairperson of the National Resistance Movement will, and as has been endorsed by the chairpersons here, is a stamp of confirmation that you're already a winner. We want to promise that we are with you because we have been watching your leadership and we want to be with you throughout. That's why we are saying, tutamutetea, tutamutetea, tutamutetea. So for me, I am going to offer myself to be used by the party to do work for the party, for the good of the party. Okujjako ekifo kya ssentebe wa NRM ekirimu omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni, ebifo ebirala byonna byakuvuganyizibwako nga balironda mu ttabamiruka wakati w'ennaku z'omwezi 22 na 25 August owa 2025. Bya Mohamed Wamala ne Eric Sebala mu Soroti TV Omunnyo.